Kakati omwami golabona mu Katambi mukyala we Kadaama naye mukyala we alemedde ku kyeyo. Omukazi alemedde ku kyeyo. Pulaani omukazi gye yagenderako yagivaako dda. Bateesa omukazi ng'agenda okukola basobole okuba nti bakola bonna, omukazi akole nga bwamusindikira akasente, omusajja ndowooza beekulaakulanye. Naye omukyala bwe yatuuka ku kyeyo yakyuka. Omukyala yakyukira ddala. Eyali maama w'abaana kati ali ku bibye. Yamulekera abaana babiri bonna balongo. Ekisinga okumuluma ono n'okumukabya amaziga gajjulujjulu, omukyala tamuwadde n'ekikumi. Omukyala tamuwa buyambi. Kati avuddeyo nagaane mukyala, lwaki weeyisa bw'otyo? Mazima ddala n'ogenda ebweru ng'ogenza okimanyi nti tulina pulaani zaffe zirwayi tuteesezzaako okukola, naye n'okyuka. Bwe watuukayo nze tokyandabanga bbaawo. Naalongo olimba. Mukyala we Naalongo era ng'amulinamu abalongo b'abaana babiri. Omusajja ono agamba ye ayagala buyambi, yeetaaga buyambi. Ayagala buyambi bw'abaana. Wamulekera abaana, tomuwadde n'ekikumi, abaana bamumenya, mbu ye muvubuka muto. Muvubuka muto lwaki omusuulira abaana bw'otyo? Omukazi alemedde ku kyeyo. Takyayagala kumanya. Zino yasuula embwa kasasiro, embwa za ku kyalo. Tayagala kumanya. Ne bannange, abakazi nno namwe mulimbamu. Omusajja kale bwe omulekedde omwana, bw'oba tomwesiga kumuwa kasente ko konna kale muwenga ye ez'abaana. Omuyamba n'omwolekerayo ko ez'abaana. Yadde omusajja bw'asigala e Uganda buvunaanyizibwa bwe okulabirira abaana abo. Naye ng'omuntu kale kiba kirumamu mukyala wo ogenda ku kyeyo n'akola ng'okimanyi nti ssente azifunira azirina, naye n'atakooyadde n'emitwalo 5 gya kulabirako kuba kuyambayambako. Wamunange Uganda abasajja bikalubamu. Bikalubamu. Sigamba nti ndi ku sayidi ya musajja, naye ate munnange obayo k'omuwa akatono. Obayo k'omuwa akatono ddala abaana ne taata waabwe obawaayoako abaana. Abaana ne banywa amata ne balyako kyokka kimala. Ne otamuwa ssente zo za mwezi kuzitereka kubanga ezo zayinza okuzirya. Kakati njagala mbatuuseeko omwami ono muwulire amaziga g'akaaba nga yagamba ayagala maama w'abaana be Kadaama Naalongo ali ku kyeyo amusindikire ssente asobole okulabirira abaana. Video nkusaba ogimpereka like, itambule tuko ku buli muntu, video yiyo. Nze gwe mulaba wano ndi Ssaalongo era nga bali bateesa ne maama w'abaana nga tannabagenda mweru. Ne tuteesa ne mugamba sijja kuwasa mukyala yenna kumuteeka mu baana baffe. Nina beera n'abaana baffe mpaka lw'onadda ekitegeera. Naye ye bwe yagenda takyatulabawo, takyatufaako. Kale tangambye nti takyafaako, kitegeera. Takyandaba nga mwami kange namubeererawo ng'akola ki? Ng'agenda. Era kati nange mpulira mbikooye. Naye waddeyo genda kunoonya omukyala mpase, sijja bigumiikiriza. Sijja gumiikiriza byakubeera singo paka ye lwaneerowooza. Omu bufunze osaba buyambi saba buyambi. Bwe twakakera ku patya ntuzaala abaana ababalongo ekitegeeza nti nze agenda okubonaabona nabo. Nze bayira mukyali mwana muto. Nkyali mwana muto sisobola bintu byakwetikanya omugugu ogwo munene bwe gutyo. Ensonga lwaki twateesa ne maama waabwe agenda akole kitegeera. Nga nange wendino nga wentetenkanya embeera ya Uganda nga bw'ogimanyi sobole okubeezaawo abaana. So sinza ate kuntikka mugugu nzekka. Sinnakutuuka kwetika buvunaanyizibwa obwo bw'amaanyi kitegeera. So nabawudde nga mugamba mbu nabalaye nga mugamba mbu lwaki sigwe yagenda ebweru n'okola bwagala obukolerera tubeere eno tubonaabona bwo buli mu kweyagala. Tewali aganye mubonaabona naye munaatusonyiwa ye solution ebeerawo okitegeera. Kati gwe wagenda n'okyuka eyo tekitegeeza nti bayira njagala ssente abaana beetaaga. So omukulu mumuwulidde bulungi nnyo. Omukulu abanja ayagala ssente, yitayagala muzannyo, ayagala ssente.
So kati bwana Saalongo ekisookera ddala omusajja yenayina bwokera ku makya mukazi ono agenda ebweru ky'oba osooka okuvaako kwe kulowooza ku ssente z'abaakola ng'ali eri ezo zo sooka oziveeko ozijje mu bwongo bwo mu bintu by'olowooza ssente y'omukazi gy'akola ng'ali ku kyeyoyo giveeko gyerabirire ddala giveeko bw'oba oyagala kulya ku ssente ya mukazi musabe ngayo just katono naye by'oggamba mbu akusindikirenga obuyambi muganda wange gyesonyu kitwale nti omukazi wakeera ku makya n'agenda ku kyeyo osigadde wekka toyina muntu yenna musigale nga mwogera naye okwesigama ku ssente y'omukazi gy'akola ng'ali ku kyeyo eyo muganda wange gyesonyiwe era gyesonyiire ddala kolerera abaana bo omukazi waba akuyambye n'akuwaayo muganda wange genda naako kaaba akuwadde bw'aba akumye nga takuwadde guma abakazi abasinga obungi we bagenda ku byeyo bakyuka muba ne pulaani nga agenda wano muba mukkaanya ng'agenda muba mussa kimu nga tannaba kutuuka eyo buli kimu kubanga mukkirize mugaana abawala abasinga abalinnya abafumbo babba bawe babateekamu akasente abasajja be basonda akasente ne bateeka mu bakazi baabwe naye ate abasajja si mmwe abakola nti omuntu yadde omuladdemu ssente si gwe akola eri by'ayitamu bimenya okusinga ggwe ssente engeri gye wazifunamu ssente engeri mukazi ojo azifunamu ng'ali ku kyeyo ekaluba okusinga ggwe omusajja engeri gy'ofunamu ssente zo wano e Uganda kubanga eri bayita mu kufa kati atuulawo nagamba naye eno embeera gye mpitamu mazima ddala nsindikira omusajja ono essente zange azirye omuntu ze bw'atandika okwerowolereza ng'atuuse eri omuntu yenna ali mu nnaku bw'agamba nti avudde w'abadde alabira ennaku agenze ewantu ewalala kati nga mwezi ensi ng'alaba akwata ku kasente bw'aba ategeera kyasooka okukola kwe kulowooza engeri gy'agenda okukipingamu ssente eyo ng'emuli wano kumpi ng'emuli kumpi kati be bakadaama bano bakeera ku makya ne baba nga mussa kimu nga tannaba kugenda ne bw'atuuka eyo okukyuka kwe kuva ku bintu ebingi by'alowooza ne byayiseemu ng'alabira ddala mu butuufu agenda kubeereyo emyaka 2 abe ng'akusindikira ssente tasigazaamu yadde n'ekikumi oluusi osobola okuzirya n'oziwasaamu abakazi baba n'ensonga nnyingi lwaki abakazi bano tebabasindikira ssente zaabwe naye nze kyempagira nti omukyala yenayina bw'okwateko bona ogendako kale ebweru omusajja tomusindikira kasenteko muwengayo kale akatono nga taata w'abaana omulekeremu kali oba enkale omwezi ne bw'omuwangayo emitwalo 10 gimala teweetaaga kukola bingi nenkimanyi waliwo wanene abakazi ng'olabirira omusajja tomulinaamu mwana omuvubuka wayagala wakusabira ssente wayagala wakola ki so taata w'abaana bo waba okusabira ku kasente ng'oli kadaama tomuwa ssente za mwezi ne tomumma abavubuka be muwa ssente mubasanga online omuvubuka n'omusanga online n'alyoka akugamba mbu ate njagala ssimu n'akugamba mbu ate nina ekizibu kya mitwalo 2 n'ozimuwa kugamba mwanguyiro nnyo okuwa abavubuka be musanze online nga temubayinaamu baana okusinga baneno be muyinamu abaana so tata w'omwana wo waba akedde ku makya n'akusabayoko akasente akatonotono muweeyoko ne oba tomuwadde ssente ziri eri zennyininyini za mwezi muweeyoko abeere nga at leastiko abaako asanyukako ng'omuntu okitegeera okusinga kale okumusuulirira abaana n'okola biki kale kugamba pulaani gy'oba wagenderako ogisigalekoko katono yadde togibaako yonna naye at least ko omuwengayo ez'abaana aleme kubeera eyo nga yeevumaavuma naye nga omusajja yenna kikkakatako okulabirira abaana bo yadde omukazi taliiwo yadde nti ekibaluma nti omukazi yabeera akola ng'omanyi ne ssente zaafuna naye nga takuwaako kiruma naye abasajja muyige okwebeereramu temudipeningira nnyo ku bakyala mukyala ali bweru oyagala buli kimu yaba akimala sembeera y'obwetyo buli CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera mbaagala nnyo abeekumira ku mukutu Omukama Katonda bankuumire mubeere bulungi mweraba